Robert Kyagulanyi Ssentamu akwadde ekibiina ky'NUP bendera muvuga kwa pulezidenti akomekereza okunonya akalulu mitwe gyaguleta Masaka nga leero asibye akanoonyeza mu Masaka enkadde ne Lwengo ngena akulembeze bikino abulidde Kyagulanyi ensonga y'ettaka ennyanja gye bagobako abavubi bo tebanakatereka ebirime omuli mwanyi n'ebirala. Disitulikiti eno y'abalimi n'ekizibu ky'ogoba abantu ku ttaka tukirina nti singa tufuna obukolero obwo obutono ennaanasi ezirimibwa wano ezitwalibwa e Kenya, Sudan ne Rwanda tusobola okamula juyisi oyo ne tukola export. Mu kusonsula abali baagala obubaka bwa Paalamenti e Masaka kigambibwa nti akakiiko kakola ensobi ne kawandiisa Jamiru Kivombe ng'akwadde NUP bendera ku kyumba ka Paalamenti owabukuto Ssendo mu kifo kya Alex Ntamu Kalenze ky'okuva Ntamu okugenda okuwandiisa eri akakiiko by'okulonda yasanga akabonero k'akamanvuuli ke bamuwa era ekibiina ky'NUP ate waliwo omulala yakatwala wano beebuuza ku bannakibiina nti bamusaba okujja akozesa akabonero k'entamu era ng'ekyokubira n'akabonero k'entamu Kyagulanyi akikkaatiriza. Kyagulanyi agambye nti abanguddala nga bino byakabo NUP yawandiikira akakiiko by'okulonda nga baagala bawandukula ekivumbi era ne basayo omusango mu kkooti ku nsonga y'emu naye n'okutuusa leero ekibiina tekinnafuna kuddibwamu. Bwe yamanya nti akabonero mukategedde ke kabonero Kyagulanyi kwajjidde, ke kabonero Kimuli kwajjidde, ke kabonero Namutawe kwajjidde, ke kabonero Kanyike kwajjidde, ke kabonero Ntamu kwajjidde, tusalirawo baani be tulonda. Kyagulanyi asinzidde ku lukunna luno era ensonga bazikonyeeko ategeeza nga bagenda okuzikolako singa bamuwa akalolo newankubadde ekivumbi ayina bendera NUP talina wantu wonna walabiseeko olunaku esatu Kyagulanyi z'amaze kitundu kino kya Masaka ne ku lukuŋŋaana. Kyagulanyi lwakubye ekyennamukaaka abalonzi abanjulidde Alex Ntamu Kalenze alina akabonero k'entamu. Songa Ntamu songa, songa Ntamu songa, vimba Ntamu vimba. Ye Kalenze asiimye Kyagulanyi n'ekibiina kye NUP olw'okuyimirira naye era amusuubiza nti akalulu akawangula. Kyagulanyi avudde n'agenza ekiwangala mu disitulikiti y'e Lwengo ng'eno bannakibiina baliko bye bamubulidde baagala abakolere. Amalwaliro ga gavumenti nga tewali ddagala. Bano Kyagulanyi abasabye okumwesiga bamulonde kuba pulezidenti n'abasuubiza nti ebintu omuli amalwaliro, enguudo n'ebirala agenda kubikolako singa aba awangudde. Mu Uganda empya tugenda kumakinga sure amalwaliro mapya, tujja kumakinga sure mulimu amalagala, tujja kumakinga sure abasawo tubasasula bulungi. Tena education system yaffe naye tugenda girevisinga nga temusoma muwawa. David Tamale yakusakidde eggulu ku Lwabukete TV.